Ku nsonga nyingi naye enkulu ze zino, abaana abavubuka okubeera nga amaaso gaabwe gassa omwoyo ku bintu ebinaabagasa, kubanga ennaku zino eriyo ebintu bingi ebitagasa ate ebiwugula abantu okubajja ku mulamwa, gamba nga ebisiyaga. Kuba kati wenjogera wano waliwo abantu abatadde ssente mu masomero ne bayingizaayo abantu nga bo bali ku mulimu gwa kuyingiza abaana baffe bano mu bisiyaga n'obugwenyufu. N'olwekyo kubiriza abaana okubeera nga bassaayo omwoyo ku bintu ebifaana bwe bityo, okubyewala, bamere ku mulamwa. Omulamwa gwe gw'okusoma, omulamwa gwe gw'okwagala Mukama, omulamwa gwe gw'okugoberera ebintu ebituufu ffe ng'abantu bye tumanyi nti byebibu bya Katonda, gamba nga okubeera mu bufumbo abatuuse okufumbirwa oba okuwasa nga bakikola bulungi, nga basibuddwa bulungi, ate si ekyo kyokka nga obufumbo bwa musajja na mukazi, so si musajja na musajja oba mukazi na mukazi, obwo bugwenyufu. Era ffe ng'ekkanisa ya Uganda twekutulira ddala ku kkanisa ya Amerika gye bayita Episcopal Church, tetutwala na ssente zaabwe, kujjako abantu abalungi be tukolagana nabo. Era na kaakati ekkanisa y'e Bungereza eya Anglican, Ssaabalabirizi waayo balonze omusiyazi okubanga yeddiini wa Lutikko Canterbury, tugenda kubeeyawulako. N'olwekyo twetaaga abantu bayiga okufuna akasente wadde katono naye nga kava mu makubo malungi, akasente katono naye ng'okafunye bulungi. Era nkubiriza abantu okuyiga okukola, okuyiga okwegendereza, okukuuma emibiri gyabwe nga gya kitiibwa, baleme kugwa mu buzibu obufaana bwe buto. Naye n'ekirala ennaku zino tulina okusoomooza nti edda abasajja baali bamanyiddwa nti nno bakozi, bayimirizaawo amaka gaabwe. Naye ennaku zino tusanze obuzibu nga abavubuka tubalaba nga bababuuza kubanoonya, oyagala mukazi wange eriki? Njagala omukazi anangwira pajama. Kale tufunye ebirenzirenzi ebitayagala kukola, ebyagala eby'obwereere. Era nawe omukazi olaba nga omusajja nga talina kyagenda kukuwa, oyo tomukkiriza, kubanga omuntu afuna bw'atayagala nti njagala omukazi anangulira andawe, oyo musajja ki? Kale nsaba nno ne ku mulundi guno abantu basse omwoyo ku baana abalenzi, babayigiriza okukola, babayigiriza okumanya nti omusajja ateekwa okuba n'obuvunaanyizibwa. Era n'abakazi ennaku zino abagaa nti katwekwanira abasajja, abakazi abo nabo wange, nabo omanya nti oyo sekawanga yennyini, kubanga obanga nawe omukazi otuuse okufumbirwa yita mitendera, ogambeko omwanyoko sengaawo, naye gwe okujja oyogera n'okuba n'omusajja obuterevu ewaffe wano mu buwangwa bwaffe, oba ofuuse sekawanga. Kale nsaba Mukama aw'omukisa Uganda, mbaagaliza okuyingira mu ssekulu ennungi, nsaba abantu baagale emirembe, nsaba abantu abamenyi b'amateeka basobole okukyusa obulamu bwabwe, nsaba abantu abalowooza mu kuwamba mu kwonoona amasannyalaze, kubanga oyonoona ekikyo, okwonoona enguudo, ebintu ebyo si birungi. Naffe naawe ate oyonoona ekikyo ekyandikuyambye. Of Uganda, we stand on biblical values, specifically on sexuality. We differ with those who have gone astray. We value marriage between a man and a woman, not a man and a man, or a woman and a woman. And because of that, we actually disconnected our relationship with the Episcopal Church of America. And now, the Church of England that has recently appointed a gay to become a dean of the cathedral in Canterbury, of all cathedrals, Canterbury, that means they have gone astray, and we are soon disconnecting ourselves from them. So I want to call upon the Church of Uganda and all other believers to stand firm. We shouldn't depend on donor money. We should learn to utilize our land. We have a lot of land, which land is being grabbed. Let us
plant trees, let us have cash crops, let us learn to work for our souls. Otherwise, donor money with a lot of luring from abroad, it will destroy our Christianity. But we will continue to partner with those we know they are actually still believing in the word of God. Rukundo, Kolanga provincial coordinator w'abavubuka n'abaana twabala kwebaza Katonda ntwabadde n'olukungana lw'abavubuka lwa Church of Uganda yonna Malabizigo n'akasindika abantu kuva mu all provinces all dioceses. Ekigendera kyaffe kulaba nti abavubuka tugabanyagana naye nga tubeera nga tubatamu essuubi kuba manyi covid yajja ne tubeera n'emyaka 2 nga batugadde ate nga kirala nga amakanisa tegasobola cooperating naye nga abavubuka bangi tebalina ssuubi. So ekkanisa tulina obuvunaanyizibwa kulaba nti abavubuka tubawa essuubi tubayamba okutegeera nti Katonda abaagala naye kulaba nti bakulembeze kuba bangi baze wano bakulembeze si ba bulijjo bana bagenda kuyamba balala bagenda kubeera nga boogera essuubi ku baana bato abavubuka nga bamanyi nti ekkanisa Katonda abaagala naffe tubaagala ne kulaba nti balina kye bakola ekinaagasa bulamu bwabwe. Twosanyusa nnyo nti Mukama atusoboze tusuubira ne Minister wa Gender and Children kubeera nga ajja kuba kino kikola kya kanisa naye nti manyi government ekifunamu tumanyi kino okubeera nga abavubuka balina essuubi abaana bavubuka nga balaba nti abaliwo abazze nga bagamba nti ffe twazze nga tulowooza nti kino kyabadde si kirungi naye kati batuuse wano balina essuubi. Waliwo yazze n'agamba nti nze nazze nga njagala n'okusoma simanyi nga naafuna wa scholarship tumwale scholarship. Waliwo yazze n'agamba nze bankase n'okujja naye bwe ntuuse wano ne ngamba kino kyekifo kye nja kubeeramu. So tulowooza nti ekkanisa erina obuvunaanyizibwa kulaba nti abavubuka bali ku mwanjo naye nga ekkanisa tuli wamu tuli one church vakala moja kutoka Kisoro kuvawa fena tuwele wamu nga bishop wa meeting wamu ne babeera mu kungana lwabwe n'abavubuka bandi badde balina okungana lwaffe. So kuno kungana luno wa provincial youth and students convention bekunganya abavubuka bonna ab'ekkanisa kubeera nga beemanyigane ova Sebeyi ova Kigezi ova wa ne twesanga wano naye tubeera tulina essuubi twogera ku bigambo ki omukulembeze kyanasobola kukola. Omukulembeze w'ekkanisa omuto yasobola kubeera nga akola biki omukulembeze w'ekkanisa yalina kubeera nga akola aliwa. So ebintu bino bikulu abalenzi n'abavubuka kulaba ate tulina n'emizannyo mulabye tulonkize n'ekikopo ky'abavubuka tugenda beera n'ekikopo tuli musanyufu nga akibishopu waffe ayagala nnyo ebyemizannyo. So kituyamba nti bw'abeera wano nga atuyamba kubeera n'abavubuka naffe tuli mu muzannyo tweteekamu amaanyi kulaba nti abavubuka tetuli eyo tutudde butuuzi tukola naye tumanyi Katonda naye tuli mu mizannyo tuli mu bintu ebirala tugasa tuve mu mbisa embi ate tumanyi waliwo abantu bangi abaagala kuyigiza abaana baffe ebintu ebitali bituufu. Abaana bali mu bisiyaga abalala babatwala mu by'okukola emirimu etasaanidde naye omuvubuka wabamanyi nti walina essuubi nti akola n'amaanyi nayebeesaawo tagenda kubeera mu bintu ebitamudambi ng'omwana omuto. So ekkanisa tulowooza tulina omwanjo okulaba nga tuyamba kutandikira ku top level ya province tubeera n'okungalo wa province n'amalabizi galina enkungalo